olunaku olwajjo omuyimbi gwe bayita Chris Evans Kaweesa yasobodde okuba ate nga ategeereza nti yawonye ekkomera nenga ekkomera byabadde bitya. Omuyimbi gwe bayita Hassan Ndugga akadde kano yali ejjako yeyita Bamweyana. Omukulu oyo Ndugga Bamweyana ayina emivuyo gyasobola okuba ate nga akola South Sudan eyo ng'agamba nti baali bamutegese, omukulu baali bamutegese wabula naye bulankanya n'atasobola genda. Hassan Ndugga agamba nti obutagenda Sudan bwe yawulira nti waliyo olutalo ate we yali alinnya wano ng'alina emmotoka ng'agenda kusimbula ne bamugamba amasasi gavuga ku booda. Awo nno ne yeekuba mutima n'agamba nyina kusooka kuuma bulamu. Omukulu awe butagenda mu kivulu ekyo Sudan ne boonoona ebintu bingi nnyo. Kati omutegese amunoonya buli wamu, buli ebamutegese ekugambye yamutaddeko ssente. Era olunaku lwa mu wiikendi waliwo ekivulu ekyali essembabule eyo kyasobola okuba ate nga poliisi ng'ekolera ku mateeka gaayo kuba yali alerese referensi nga banoonya Hassan Ndugga bamutwala asobole okuba ate nga yeewozaako oba asasula byonna ebyayonooneka Sudan. Hassan Ndugga kati omukulu ono yagendedde mu kavuyo ne bamusiba Chris Evans mufunyeeko nensoose kufuna akwasaganya endongoye omukulu gwe bayita Common n'atubuulira embeera yabadde etya saidi z'essembabule. Hassan Ndugga tulina promoter yatugula ennaku ziringa 6 ennaku ziwerako yatugula saidi z'essembabule eyo kuleta Masaka naye n'asindirako Hassan Ndugga n'abayimbi abalala. Kati olunaku lw'okwoseggulo lwali lunaku lwa Sande twabadde n'ekifo yabadde bayitawo luti ne tutuukawo ku so ssaawa nga zigenda wera 7 usanga Hassan Ndugga nga yagenda oyimba naye n'afunamu awondooza ebimusumbu waffe ne tusookawo ne tuyimba. Tuba tuyimba wakati tugenda okulaba akavuyo buye manju awo naye omuyimbi n'asigala ng'agenda mu maaso ne tumaliza oyimba tukka amadaala tuba tukka amadaala munnange n'abantu abalala betukola nabo tumubuuza kiki tatugamba atugamba Ndugga tumumanyi nga muyimbi era twesanze bwesanze. Kati nga Ndugga alina omusajja yali yamugula eyo saidi Sudan ng'alina referensi omukwata ng'era agirese ku poliisi y'essembabule DPC n'atuwawooda bakoleki bamukwata. Kati bano abasirikale bwe yalese ku seti nga bakwata buli kiramu bakubye abantu emikutu bazawo n'ekyasinze omukwata yabadde alina omukazi awo gwataasa nga bamukuba emiggo ng'agaate bantu mukufa baaki bano. Aya basi bamuyita Common yakwasaganya endongo ya mukulu Chris Evans bookinga byonna agala okumufuna omukulu oyo. Kati omukulu agamba nti omukulu yalivuddemu ekkomera ne batwala ku poliisi tusembabule kuyingira munda nga bubimanyi kubanyonnyola tebawuliriza paka obudde bwewakedde ne poliisi naye n'akuba ku busimu bwe oba abantu abamutaasa babalagira bamuyimbule naye ekigendererwa mu byo babadde baagala Hassan Ndugga moto yamuwaabira era yeewera ngu ajja kumunoonya yabadde yeewera ati ng'amanyi ndowooza bwakwata mu poliisi tebali ku kipande ekimu ajja vaayo gy'akola ki. Kale embeera eyabaddewo naye nga mukama mulungi omuyimbi yafulumyeyo Evans era ali bweru ne bulondwayo tulina kiseera kitwakozemerera era tuwazigenda mu maaso kuliko abayimbi abalala bangi. Aya basi ye mukulu oyo. Kati omukulu eyasimatuse ekkomera Chris Evans Kaweesa nga bw'omubanyi tumufunyeeko n'atubuulira nti emivuyo gya Ndugga gye gyamutadde mu nkomyo naye wulira ali semu kati DPC w'essembabule bamuwadde omulimu ogw'okukwata omuyimbi Hassan Ndugga. Hassan Ndugga alina emivuyo gye yanyigiramu awo ndowooza kigambibwa nti wali ku Sudan gy'ataasobola kuyimbako. Batandika omuntu mwenda ne badiployinga Uganda yonna ne bakizuula nti alina Shona Evans essembabule. Kati bazze bataayiza nabadde ku stage kumbe omusajja empewo Bamweyana zaamweyimirizza n'asensinga n'abomba. Bwe yabombye ne bankwata nabo manyi abapoliisi bampisiza bubi bakubye abawagizi abakazi b'abaana bakubye abantu banyize nabenza okutaasa omukazi wa mwana ne bagaana Evans gye nasize ensibayo nekukubye abanene betumanyi singa akutte agamba nti akulisa jjafulu loza baate balowooza nsobola okuleeta Ndugga asobola okukwatira ekisana nga bakutte omuyimbi munna nga talina musanvu kanene naye ng'abasajja baasalawo
ajagaanidde awo twatuuse ku mbeera sinagamba akulisika tumute n'abantu be naye bakutte abantu bangi abakubi b'ennanga bonna tubavuddeyo. ye Chris Evans yangambye nti yavudde mu kkomera mubuuzizaako tonnalwala agambye bw'ati naye ngaliwunya teri mmere mbeera sinungi kyobaomanyi sinaba kulwala naye baŋŋambye nyinza olwala mu maaso awo naye kati nga bwemanyi naabyo eddagala biki eryabaganda nga bw'obimanyi n'engoye n'enzizuula. aya basi ate gwe omuzungu ebyabaganda omukulu Chris Evans atugambye tuwa ekyagenda mu maaso akadde kano mwali oba tebaddemu mumukwata tugendako ennambiriza awo saidi z'e Masaka n'abalala bayitawo Golo wano okuliraana erukaya kale taata naye mwebale kunsabira enkomera twalivuddemu. Hasani Nduga ali mu nsiko abamanyi bannaaye ali mu nsiko tewali amanyijaali. aya basi Hasani Nduga nze munoonyeza ne mufuna ku ssimu ze antegeezezza nti ttiimu ye yadduse edda saidi z'e Kawempe okuteekayo okusobola okuba ate nga beeyanjula ku poliisi management ye yagenze naye ng'agamba ebintu byali bwe biti. Akati Sembabule yazze okukwata nze ku Kivulo naye nze ndi musajja mugezi n'empitamu bamwe yanakweyimiridde ati nze yasamira naawe yasooka n'ajja Kampala okukwata nze era n'afunamu manager n'ajja Sembabule mumbalala kati ekyanyiza yakutte buli muntu yenna atalina musango naye era neebaza nnyo omuyimbi Kulisifani kuba yayimiriddewo n'agamba oba muntwala mutwale naye Nduga temulina kimumugamba era Evans yayogedde nabo n'ababuliisinga bw'oba omuyimbi wa mwaka 2,800 n'omanya nti ekyamugaana okujja superstar oba olina okujja ne mutuula ku mmeeza na management n'ekupuliriza oba ofiirwa n'ekuyigayo obukadde nga bubiri oba kamu ate tegeera kati essaawa zino ate ekirala agambye okuteesa ye alagamaanyi ng'asobola okukwata abantu buli bwe bamuyita bateese bamaneja nga namuruka kubanga abantu kati bwe yabakutte abo ne basiibayo driver wange babawunsa ate bamuyambye buyambi butamukuba kubanga bawunsa omulimu gukuba kumungi naye nze nabagambye temulwana mumuleke kuba tumumanyi era ne batwala Evans ne bamala ne babata essaawa zino bwenjogera management yange egenze Kawempe ku poliisi gye yateeka omusango management erimu abantu 6 bonna beesitudde ne looya wange bagenze ku poliisi amuyite bw'agaana okuteesa ate nze nsituke ngende mu kooti neekubire kuba talina bujulizi nze tampanga ku ssente yaziwa ba manager talina bujulizi bwonna bwanvunaana kyetegeeza mba nsobola omusiba n'okuzanyira mu linnya lyange. aya basi ye Hasani Nduga oyo agamba ekyamulemesa okugenda e Sudaani yawulira nti waliyo olutalo ate olutalo luli mmambuka gwe wali ojja wansi kati Hasani Nduga atendewalidde okuba ate ng'ayimiriza ebivulu bye ebisinga obungi olw'ensonga nti atidde okumukwata agamba bw'ati bwe nalabye binsumbuye ne nsitopingako olwajjo nabadde ngenda kubeera eri saidi z'egundi z'ekyamuliibwe gundi saidi z'ekiganga zimiwuula nasitopinzeeyo n'olwaleero nensitopinga kati ngenda kukola enkya wali erusango manyi nakoze bandi nafuna mashini ez'akabiini na bandi bam production yange kakati ekibiina kitambula kirimu Chris Evans nange so kati tugenda kubeera Lusanga enkya era drive zitambula ekyo tebasuubira nti ate waliwo omulala jjo kyekiikamu omanyi omuntu ne waaba n'abantu nga be bafuga eggwanga ne bakutigomya ate naawe osobola okuba n'abaakabi era ffe twasoose kubireka akole amaanyi ge tulabe wegakoma olw'ensonga tetwayagadde effujjo naye kati ekinaddako bw'anaddamu okuleeta effujjo mugera awulira nti atu baafunye ebisago abadde bazze okukwata Nduga ate tunaabakolera kikuba bw'ogamba nti manji omuntu ate n'ositopinga emirimu gye ku maka ge n'oteekawo security ku bbaala yange Kampala bateekawo abakuuma mbu tebalina kuggulawo nendagira omwana giggule ku mpaka ewange mu maka baagenda okuteekawo abakuuma nga security eri ku kikomera kyange bagobawo abaagala okunkwata kati essaawa zino bannomba mu bivvulu kitegeera naye ebyo byakyana kito bigenda kuggwa tebabitya abatuuze bibaawo buli musajja yenna nga tolina kubanja nga tolina kukolana mu nsi oba tolina kyoli naye kati nze ebyo byebinfuula jjeno ate oba bakwatira South Africa n'ovaayo ate wano kati ate ebyo omuntu nga tewase muntu totyanga ebyo. Hasani Nduga oyo bw'agamba ensonga zonna Hasani Nduga ategeezezza nti olaba yawona e South Africa ate binajja biwona waliyo olutalo nze neŋŋamba ti nga kuwaayo obulamu bwange nga bakika olutalo ate n'olunaku lwe nalina okusimbula emundu nafuga ku booda
bamwamba kujena ne bamutegeeza ye n'ayagala akole ebintu akole kakati nga mulimo nabukira naddala ate bwe yatuuse Uganda. Ensonga zeezo Hassan Nduga alinawo n'oluyimba olupya lwatadde lwakuba producer lumukubidde tamumanyi. Producer ki yakakubye? Producer w'emukono simumanyi manyize panyo abaana bapya chance naye mu luyimba mwali erinnya limwe eriri wabula obeera musafu ndi mu kkanisa simusango kola bikunyumira gwe bonna kiro okubalira abakazi abasatu nga ndi musiraamu gwe bw'otumya saniya z'embiza ne bakulangi kitegeeza bwe mpagira Bobby ng'oli wakuta choice kola bibyo ye message eyo.